Oli ku program Emboozi Tebankadde katukenkuka ebyedda mu bye muyita ebikadde. Mu mwaka gwa 1846 nga Ssekabaka Ssuuna II alamula Buganda yali mu ntalo n'Obwakabaka obulala. Buganda yalina eggye ery'amaanyi era nga liduumirwa omulwanyi Namige eyali ayitibwa Kkunsa. Olumu Ssuuna abaali bubengwa eyo mu Bulemeezi atambula eyali amwetisse n'aseerera Katonda amukube ku ttaka. Ssuuna kyava amubuuza, owange oyagala kusuula kabaka w'okuddimwa? Kale weetegereze mu maaso si kulwa ng'onsuula. Omusajja eyali amwetisse kyava amuddamu nti, ssebo kabaka, ninye mu mpita mbi nga y'ensonga lwaki nseeredde. Gunsinze ayi magulu nnyondo, nkwatibwa ekisa siriddamu. Ssuuna wakati mu busongo kyava atumya musajja we Kkunsa n'amulagira atte abantu bonna abaali bawangaalira ku kyalo ekyo ng'agamba nti omusango gw'obukyafu gwali gubasse mu vvi era ng'ekibonerezo abawadde kyakufa. Kigambibwa nti Kkunsa yatta abantu 3 ku olwo. Olulala Ssekabaka Ssuuna yalagira basajja be bamuzimbire olubiri olupya Engalanye. Luba lwakaggwa ng'ayagala okuluyingira, Katikkiro eyali ayitibwa Kayiira n'amuwabula nti si kirungi kabaka okuyingira olubiri lwe olupya olw'Engalanye, kyokka nga waliwo n'olulala olw'Ebatanda b'ezaala lw'atannayingiramu. Bw'atyo Ssuuna n'agenda asooka ayingire mu Batanda b'ezaala, oluvannyuma akomewo ayingire mu Ngalanye. Wabula aba akomawo Engalanye kyava yeegomba akafo akayitibwa Kavule. Bw'atyo yalagira abasajja be bamuzimbirewo olubiri olulala. Kino baakikola mu bwangu, kyokka aba yaakabeerawo emyezi 2 gyokka. Yalagira Kkunsa atte abantu abalala 2 kubanga baali bakyafuwaza olubiri lwe. Olulala Ssekabaka Ssuuna aba atambula n'abalwanyi be kyava alaba omusota mu mwala. Bw'atyo kabaka yagamba musajja we Walonzi agumugireyo agende agulunde mu ddundiro lye. Wabula Walonzi bwe yateeka omuggo mu mwala, omusota gwamuddukako n'atasobola kuguggyayo. Kino kyasunguwaza Ssuuna n'alagira abalwanyi be bagende baleete buli musajja mu Buganda eyali atambula n'omuggo omumpi ng'ogwa Walonzi. Baakuŋŋaanya abasajja abawera era kabaka bonna n'abasalira gwa kufa, ne Walonzi waakwo nga kw'omutwalidde. Bw'atyo n'alagira Kkunsa bonna basaleko amatu olumala abatte. Kabaka aba anaatera okutuuka ennabulagala ewaali olubiri lwe, Katikkiro we n'amwegayirira asonyiwe Walonzi. Kabaka yakkiriza, wabula be yatuma okugamba Kkunsa aleme kutta Walonzi baatuuka kikeerezi kubanga baasanga Walonzi attiddwa. Bwe baakomawo ne bategeeza Ssuuna nti Walonzi yali attiddwa. Yabaddamu nti yali talina kyakukola kubanga obulamu bwayiise tebuyooleke. Okwo nno kwe kuva ekyalo kati ekiyitibwa Bwayiise okulinaana e Kawempe. Ssekabaka Ssuuna yali mwannyina w'Omumbejja Nakuyita. Mu butuufu kigereesebwa nti mu Buganda tewabangawo mulungi okuggyako Nakuyita. Oli yali mulungi nga kaalaala. Olumu Ssuuna yategeezebwa nti Nakuyita yali akola obwenzi ne Waluku ku kyalo e Nanjobe. Ssuuna yalagira Kkunsa atte buli musajja eyali abeera e Nanjobe. Kigambibwa nti Kkunsa kwolwo yatta abasajja 3. Ekyasembayo, kabaka Ssuuna aba ava e Kooki eyo gye yali alaze okulwana entalo za Buganda yali musanyufu kubanga olutalo yali aluwangudde. Amagye ge bwe gaatuuka ku mugga Katonga yabalagira basomoke mu bwangu kubanga yali ayagala kutuuka Nabulagala mu bwangu. Bw'atyo kabaka naye n'ayingira amazzi asala omugga. Bwe yatuuka ku mbalama z'oludda olulala, ekyamumala enviiri ku mutwe nga bamukuba gy'asibe ate tebannasomoka bakyali ku mbalama z'oludda luli. Kyava ayita musajja we Kkunsa n'amulagira atte buli atannasomoka. Baakanda kwegayirira, Ssuuna yeerema nga bw'abuuza lwaki balese kabaka waabwe n'asala omugga, bo ne basigala emabega. Kigambibwa nti ku olwo Kkunsa yatta abantu 7. Amawulire g'okufa kwabo gaabuna Buganda yonna era bakaawonawo
buli eyaddanga ewuwe ng'alagira mukyala we afumbe emmere nnyingi amuwaalye kubanga yasimatuse ekkunsa. Omukyala bwe yeekunyanga ng'omwami addamu okumulagira n'ebboggo nti towulidde mpa ekyokulya ndye tokimanyi nti nasimatuse ekkunsa. Bwe kityo enjogera bwe yajja ekyuka ng'omuntu bw'aba alya emmere nnyingi nnyo banne bamujerega nga we bagereesa nti olya nnyo olinga eyasimatuka kkunsa. Ddala kituufu emboozi teba nkadde. Onyumirwa ebyafaayo ebya wano n'ebyebunaayira ebya Buganda ne bassekabaka abaabula abakulembeze ba Uganda abaasooka. Biki bye baakola abaffe lwaki baamaamulwako? Kati nno otuuse subscribinga ku YouTube channel yaffe twejjukanye emboozi teba nkadde.